ensi eyaliddirira Brazil twasomanga mu primary the largest country okulima coffee Uganda competing na Brazil mu katali kensi ne mutuleetera obusaanyi ne batuleetera mulinga ati ate omukazi agenze mu nsonga tamutundula ne mutugirawo cooperative ne muleeta nigiina tufuna bifaliso tufuna biki bibbo ne mututeeka mu nsi ne tufula ababuyabuya kyenkugamba nti buli we tutaabenga tuli serious n'ensi yaffe ne batutega bino eby'eggulu byombuuza kati byengendako education ingimaze bannange we need a change kakati bano atuuse okufuuka abeesekererwa kubanga okugamba nti twawule ebikopo by'obuugi ebyabasomesa n'abaana byebiki ebyo so n'olwekyo ensi efudde abakulembeze abatalina mukisa abateekoppa bayonoona ensi naye nga Rwanda yali badde edduka wane Uganda etwala amalwaliro parliament ya wane ebadde mu Buganda okuva ku Obote abaganda bagagga balina amalwaliro balina enguudo kati kye babakoze they are marketing their movements ne badda mu guli ne bayogera ne ku Kaluma Nalongo yekka simwagalangako ye yabbye sho n'agenda mu katale n'agaba ssente kati kyo ngamba parliament ye ya tent okumanya bali azamaanyi zanga nange mwendi ababaka we bagenze waliwo yapata na tent eyo tent buli emu ya milioni 4 okujipangisa waliwo omuntu wa buli jajina hoteli mwe basuze oli gwe mmanyi yagamba na yenze nkoledde enyale mulwaji temupa ku mirimu ababaka gye baba booking abamu basuze mu acholi ini ya government era abaana abawala ate abaana abawala abawano be bajjudde acholi balinya basi bana abaana abawano ababaka abasiga weda bamanyi bali ku mucholi kumbe bali kundaka tunde wawano na ahebwa mwasanga banyankole kwetala ne mudire ebyobulimi omanyi kye bakola abalimi baba nafiya bagenda ne babagamba mulime kasooli mubende n'alima busoga n'alima wonna n'alima balina sitowa zenkana egombolole ne bagenda bamugula ku 2,500 ne bamutereka bannakenya ne bajja ne bamutunda lwenda lwaba obuli azamaanyi olwaki endwadde tezibalumi kansa notegeka nga totaddeewo mbeera gwe kugula muntu nti olyako 10 wabula omuntu n'alima kasitooli emubende mitiya n'amasaka kubanga kasitooli talina katale nga wolaba mwanyi ensi eyaliddirira Brazil twasomanga mu primary the largest country okulima coffee Uganda competing na Brazil mu katali kensi ne mutuleetera obusaanyi ne mutuleetera mulinga ne batuleetera mulinga ati ate omukazi agenze mu nsonga tamutundula ne mutugirawo cooperative ne muleeta nigiina tufuna bifaliso tufuna biki bibbo ne mututeeka mu nsi ne tufula ababuyabuya tetukoppa byebino byonna biwulira mu kibuga Kasasiro ekibuga New York so education yetaaga kukyusa muntu ali ku mulembe guno tosobola kubanga oyina abantu bamuyingo oyina abasajja abakola amasomero nga gataiba oyina abantu abakola amasomero nga abafaaza nabadde ekira municipality waliwo faaza gwe nabadde njagala nga nina message gye mwagaza bafaaza Catholic Church ine so bayita Don Primary School wa Bosco nalituuseeko n'otabawa bwa minister abasajja abali ekibuli n'ogamba nti ate obuwa muntu atakolanga wadde nasale bali bajja kubba ng'oyina Dr. Mulindwa oyina Muyingo oyina yasandikawo Taiba oyina atandikawo Kabukungu oyina atandikawo Gombe oyina atandikawo amasomero nga mangi so kati mmwe kyenkugamba nti buli we tutaabenga tuli serious n'ensi yaffe ne batutega bino eby'eggulu byombuuza kati byengendako education ingimaze bannange we need a change
twetaaga abantu abamodernizing ensi yaffe. Tetuli mu kyasa kyaba Museveni. Museveni yaswadde. Kino nkiddamu. Museveni yaswadde. Era kirowooza nti abategese omukolo entungamu balina emirimu. Ne Loozi Namayanja ne Kiwanda bagenze ne baleeta akatambi. Kankulage akatambi abasoma ne Museveni ba Obi and OGs bajeyo Obi kamatereke eddoboozi mwasonyiwa Eliasafu Michwe naye ssebo nzikiriza waliwo Obi wano owekitiibwa Kiwanda atanajja omwami ono amannya ge ye Eliasafu Michwe okuva e Rakai mu district ya Rakai mu ggombolola y'e Kagamba nga mwasoma naye ekyamate primary school mu 1952 kakuubireko ssebo wano bagenda muleetaawo ssebo mpolampola ajje akulamuseeko nga sinnaba ssebo bannanga abalabi obeera ne Obiwo nga ye pulezidenti kiba kya nsonga. Museveni abeewo emyaka gya Museveni myaka gyatambula ebasoma bali mpitu ujikula 1952 nga basoma ekyamate primary school. Obi omulaba akyalina omugo nga bali babiri mu pitu wakategaya we baali antini mwesugwa Obi atigibyakene baali bakubira kibulinda nti yakola keeki eya birthday. Bamukwatira bukwatizi wakubona ali mu comfort zone bali mu myaka 8 plus. Ebyo byenjagala abantu balabe kubanga abantu bawana boogera bino ebintu ebyagalo abantu abangu bagala okuwulira wagaita emyaka 7 nati yalimu atano edda twasomanga tuli bato bali basoma bato basoma ku baby school primary tonga ine myaka 15 gendo soma katabo ka mivule we bamutwalira asome bali okwejukanya abakuke bayinjanga okutuuka ku ssomero ebyembe gy'abantu gye baalya wakula ku ngalo basobolera nnyo bakyalukirwa lwaki nkuleete baali badde baasiba mudde ebyabwe ne balekera omulembe omwagulanyi gukwatemu netubantu ne bafuna ensi bwetambula ensi etambulira wano tetukyetaaga na kuba na simu tetukyetaaga kuba na kalikyuleeta kubanga byonna biri ku simu wano. Ensi yonna kati endaba ensi eraba amawulire gonna tokyabalimba. Edda twatumyanga n'ogamba abajjeranda ni mundeetera kasidi ka mayisaaki yafulumizza Paulo Kafeero kati obigira bwoti ennyimba zonna okalinda olinda ono Pascal olutalo gye lwali olwaluwulira olw'eguuni nga gye butuukira mu East ne balyoka babusanyaza e Manchester. Monita wa leero tumufuna wiiki ejja olinda KCC we yagobye ttiimu gwe mulembe ogutufuga 19 nnyo kati wano obaano ku simu nolo bali bakunga bwe pamanyi soka kati eyo ye Uganda Mwami Museveni gyayagala yeyongereyo emyaka emirala 5 naye nze ndi musajja musiraamu. Obusiraamu bugamba sabanga nnyo Allah Katonda akukaddiye olabe ku birungi naye takutuusanga mu kukaddiye okuddayo obuto. sabanga Allah akukaddiye olabe ku birungi anti omwana omuto yafuuyisa wali yabaalya n'agenda ate mu toilet. Sabanga Allah akukaddiye olabe ku birungi byonna
naye takutuusanga mu mbeera gwe Moses ali akola bya kikulu asamba mpira n'agwa ng'obwana obuto n'aziranga bamuwa bya kito akana kabompa ne katoka wansi ne ali ya ofuuka n'olowooza omanye ebintu bibiri mwe temumanyi waliwo okusesa n'okusekerera. There are two entities. Okuseka n'okusekerera. Nyinza okuba ndi wano nga munsekerera nina ekiku naye nga nze simanyi. Oba zipu nga yeetadde mutaka ali bweru naye nga nze ndowooza mbasesa. Ne bawawo nga Mr. Bean asesa. Kati gonsekerera nkusesa. Kakati bano atuusa okufuuka abeesekererwa kubanga okugamba nti twawule ebikopo by'obuugi ebyabasomesa n'abaana byebiki ebyo bya bulijjo twawule toilet. So that is education. Naye ng'ebyo byonna bigenderere nakyemalira asetinga embeera nagigamba ey'obwavu ne bye yakola ebirungi abyonoonye. Nze nagamba omuntu bw'akuweeka n'akujja wano abaana atera okutuuka ku kikomera ensambya n'atandika okukuwalula n'ozirika bodde ngulo ojjukira kuweeka oba kuwalula ojjukira kuwalula. Kati mwami Museveni ne bye yakolako ne bakadde baffe nga yakajja faatuwalula buwaluzi ate nkutegete bulungi ekibi kyotaddewo kimenyeeko ebiri byonna kyokolaba kati mmwe abatulaba ku mitimbagano bagenda ne mugamba naye mulyanyama mugamba obwavu bungi abantu nga bajjula mu bivulo abantu nga banywa omuntu ayagala miliyoni anogula poloti oba 15 afunye emitwalo 4 agenda kumala emyezi 3 azikolereki. Omuntu afuna miliyoni negwa kuflyinga pan okimanyi kulembe guno emyaka ekisaa kino emyezi 3 emyaka 3 gye mbaze waliwo omuntu atakwatanga mitwalo 15 n'agitereka nga atakola. Abantu abo abali mu maduuka okimanyi bibiina bye bisasula. So n'olwekyo ensi efudde abakulembeze abatalina mukisa abateekoppa bayonoona ensi naye nga Rwanda yali badde edduka wane Uganda etwala amalwaliro. Ngo Rwanda yali badde yegomba kujjanjabiza wano. Neba kimanyi okimanyi famire zaffe ziri wane Uganda zituusa abantu baazi ugenda ku nnyonyi bagende Rwanda bakole embaga e Rwanda. Abanyarwanda bali wano bakolera mbagambo Rwanda wano bagamba waliwo ki. So n'olwekyo bino tetubyogeza bukyayi naye nga kyekituufu yerirayite enjawulo yaffe yokka abatukulembera abakulembeza abamu batukotoggedde. Bino byonna byowulira parliament ogende eggulu tetufunyeemu ani akulimba nti mugenda kufunamu. That is rubbish. Batugambye nti waliwo omu ku bo gwe bakuta akatambi ye yagenze yafuna bano banneeko ate era nakyogera parliament yawana ebadde mu Buganda okuva ku Obote Abaganda bagagga balina amalwaliro tebalina balina enguudo ate nga ziba kati kye babakoze they are marketing their movements ne badda mu guli ne bayogera ne ku Kaluma Nalongo yekka simwagalangako ye yabbye sho n'agenda mu katale n'agaba ssente. Ate bafunye ki? Ebigambo ebyogerwa byebyo. Bagambe parliament budget ya Uganda teri mu local government. Mweri. Chena atagisa kati njagala ongulire. Abazungu abatuwa ssente mu World Bank meeting zimala kutuula wano. Zimeri wao. N'ababaka bennyini ne bavumirira Ssennyonyi ku kintu kye bamanyidde ddala nti kyamalya nsimbi bakola campaign za Museveni nti emyaka tajja kusobola 2026 kumalako na Kyagulanyi na Mulyannyama. Katugende nga twetooloola tugabe ezo ssente ezo ze bagaba ezo ngenderere ne bagenda mu Gulu University ne bawaayo ne bagenda wano ne bawaayo. It is budgetary baziteekamu mu gundi nga bakimanyi zikolera mwami Museveni campaign. Ate kituufu ekyo bekiri nze omuntu gwe nchalenginga parliament ya wano okuva ku Obote eri wano Obote wano n'Obote tu n'Amin ne Rutwa ne Lule ne Binaayisa. How many years? It's over 40 years. Buganda Jerusalem. Mulirayo kyebala omulambuzi kyayinza okusasulira mugjeeko amasiro ga Ssaabasajja bajjajja ba Ssaabasajja.
mbuulirayo okoza analysis eyo ati gwomuntu yenna agamba Busenyonyi yakutogedde abantu b'omu northern okutwawula nabo ne basanga ab'omu northern nga nabo bayidde mbuulirayo ekisite Masaka site bakagifuna bene kujjayo njala parliament etudde wano Busaabala mukole Salama Road tractors akatanga genda wano ku bitalo okuva Kalendo okutuuka wali parliament eri wano kati kyongamba parliament eya tent okumanya bali azamaanyi zanga nange mwendi ababaka we bagenze waliwo yapata na tent eyo tent buli emu ya milioni 4 okujipangisa waliwo omuntu wa buli jajina tuyina zino zaffe zino ziri hoteli mwe basuze oli gwe mmanyi yagamba na yenze nkoledde enyaale mulwaki temumpa ku mirimu ababaka gye baba bookingidde abamu basuze mu akyoli ini ya gavumenti era abaana abawala ate abaana abawala abawano be bajjudde akyoli baalinya basi bano abaana abawano era ababaka abasinga bwedda bamanyi bali ku mukyoli gube bali kunakatunde wawano nahebwa aluguddemu waliwo omubaka bamuŋŋambye yakwanye omuwala ng'alowooza ali ku Odongo kumba ali ku Nakazibwe obwedda ayogera you know I don't know Uganda kati yo omubaka alowooza ali ku Odongo alisi ina badongo koinalo inagamba abaana bawano balinnya basi niwe basange omujeka afa motoka awuzani ku mukono gwange waliwo bo bagenda besunga kufuna kube abutana batuliza cyane obwedda buli moteri gye bagenda abaana nga betezeeyo ngagamba ndi ku akena bataddemu obubira bweri mu kiwato napapaza abamu beeyokeza n'okweyokya ate bakole ki muli badongo so kati eyo Uganda naye nze nkugambye ayabawadde emmere hoteri olwedde parliament yamuwadda tenda hoteri mwe basuze ya gavumenti alawo era gwe bafunye era yoyo entebe zigenda na tenti public address system era yeyo njagala omuntu wakyoli ayina disco Odongo disco invents ayafunye omulimu tali byavudde amafuta balina kaadi zaabwe banya ku Toto na Shell ababaziika fino service omuntu wa bulijjo yakasanzeewo tena kyafunyemu ebigambo Odongo to byayogera era byebino era batuuse eri Kaluma yagwamu ani atakimanyi tukimanyi zinali ne president yuze teriko ogenda okuziika omwana wa deputy president Dr. Zadwiga twamulaba kati kyebagamba nti parliament egenda ku parish model etuukire ddala ku nsonga za parish model etule ku parish nyagikambuzeemu olowooza nti bano ababaka ababaddeyo eri kati nti meeting eri parliament eri yavuddeyo kati banatuula tebabiwulira abeeri ate ebibagenda kudiscuss genda ndaba TV zibiteekako misana ensi yonna gw'omubaka wayimirire TV zibiteekako nga waliwo debate naye kali Maria Nsimbi original kati bambi ne bajja bayambaza Ssenyonyi wetuba tuli mu lutalo nawulidde ababaka nga bw'oli waayogera ensonga wenzo gyeggula Ssenyonyi teyakola communication wetuba tuli mu lutalo tumala genda kulwana ne tubuuza kamanda tulumbe omala kuba basindika abajasi gundi banevi sirunevi eva mu Amerika ngegenze kuba emala kuddayo nebuuza president naye tukubye eki nti target ebadde mu kiyumbo gwe musangamu bo tebagala kumanya kiddako balinnya ennyonyi amagye gayinza okugenda kapa SFC eyo giraba esobola okugenda omwezi mulamba ng'ekampinze mu mabira naye nga President Museveni mwami Museveni agendayo mu nnaku 2 naye nga tebabuuza lwaki tuliwa
ffe mu opposition tuli majje temwidi kumanya ekiyamba obukatuli kiroma rakuta Rome egambye Misebeji wali ogenzeeko mu ekereziya buli mwaka babeera n'omulamwa gw'essaza tutambule situka tutambule nze ngenda era kyensooka okumanya mulamwa nange gwe ntambulirako buli mwaka mbeera n'omulamwa guno gwa myala na nguudo guno gwa kugendako mu bantu buli mwezi nteekawo omulamwa guno gwa kugendako mu bantu kakati omulamwa gwa Nuupu tegubeera kubanga tusambira ku kisaawe ky'Ennamagoma kiriwo ekiti wabaawo ekiteeso ekizze tuvaayo ne tugamba nesebolopu tunnyonnyole mu kye twakoze twafunyeemu ki ne kikira ne lwaki singa wate watuyita kyali badde bweki kubanga bookola nabo okimanyi olinamu bakagabo obayite kalangala oteese nabo otya oteesa n'omulabe olinamu atatulangana ku kitebe kamwokya Are together? So, ekiri mu parliament byonna bye boogera I challenge anybody Buganda kyefunyemu parliament erya kale Buganda njijjeemu Kampala kyefunyemu parliament eyawula nsalosalo ne KCC ezawa no musente gwowe ggulu nga tebalina kupatiza owalango aluwa Kobongo Kampala Buganda njijjeemu oyo mulyanya Kampala erinanye parliament we bayitanga bagenda okuteesa efunye eki yita Kampala road natambudde ekiro nga n'amataala g'oku parliament gaaka bano bafaanananga ffe abasiraamu abagenda ku kasomero kagudde mu mbinabina ne bakolerawo mawulidi ya miliyoni 2 ne balya emmere ne bagenda era ne bafaanananga mwami Museveni atwala emikolo gy'ameefuga Fort Portal mu nfuufu ne bateekawo tenti ne bagenda tunuulira ekisaawe obulyaza amaanyi Kagame mwera yalayiridde otunulire ne Kololo ekisaawe Kagame mwera yalayiridde kitunuulire otunulire ne Kololo tuli mu ggwanga nga kitala yanoonyezza ekisaawe kyesambiramu ne tusambira Libya omwana we timu enakoleki gavumenti yawe tasobola kuzimba kisaawe ky'embalala kacheeka buli region yali baddemu ekisaawe ekibeeramu emikolo gy'eggwanga naye baalirirawo essubi nga ffe we twanjula mu byalo ng'enkuba yatonye abasirikale pulezidenti mwami Museveni anaaba anaatera okujja ne bafukirirawo amazzi kubanga abano abakubaguzi maaki bagenda kukumba enfuufu efumuuke ne bajja ne bakolera Fort Portal omukolo abantu ne batambula eŋŋendo ne bamulabako kulika kusaka aji nga tumaliza kukola ensonga eyo abantu eggulu babaddeyo bagenzi amalyasi baziridde naye nga ensonga y'ekiteezi yo nga tebagiwa attentioni ensonga y'ekiteezi tebasaana nagiwa attention lwaki nalabye ku terefayina nasanyuse nnyo ku mawulire gajjo nga bagamba mu 2007 Ssebaggala yaleeta abantu n'abakwasa gavumenti okuva 2007 emyaka 18 nga Lukwago ali mu buyinza ye tafunangayo babe oba bali baalemwa Ssebaggala n'aleeta eddwaliro ly'e Naggulu Ssebaggala n'aleeta eddwaliro ly'ewana ekiruddu Ssebaggala n'aleeta eddwaliro ly'e Kawempe Ssebaggala n'aleeta ebimotoka bya kasasiro ebyo byolaba ebyo ebivundu kubanga Lukwago ayagala kufuuka nga mwami Museveni buli wabaawo ensobi ng'aleeta amini myaka 4 Lukwago buli wabaawo ensobi nabagamba baani nabagamba baani alinga ono omuzeeyi waffe jjajja ye bagamba buli mukolo twazimba enguudo twaleeta piisi mwazimba enguudo twaleeta piisi ono yagamba nabagamba ndagendayo ekiteezi ne mbagamba gwe Lukwago atambula obuvunaanyizibwa lwaki obujjako n'obwa executive director abantu gwe batalonda
a leadership means to influence bagamba bebasoma ennyo omukulembeze ku influencinga bagoberera si not fear bono batya ye yateekawo ekifaananyi omulodi waali buli muntu yenna akankana omulodi n'agenda tufudde kati gwagenza okutaasa abantu bannange wali tufudde eri ewabasegona abantu bakati nze nfiiriddwa maama wange ahebwa bwojja ngamba meya tufulumye entebe bannange meya tuulanga abantu babakubuuliza nze kanfulumye entebe gwe kwata ekitabo ky'amakugo bannaye mugende genda olabe abe mukiibi genda olabe media alange mulenya mafiiriddwa nga tumali olukiiko nga kiwedde kyekikuleese naye naawaza ahebwa gwensuubirizaamu nkuza munna ubi aliko maddi emyaka 18 abantu bakabira wiwi ebadde kintu kyekiteezi abantu kiteezi abantu ne baseeka posa yakutuba nali Isirayiri nagamba muganda wona afa kazambi abasajja bo baligenzeeyo kazambi nakulukutira abantu gwe noyagala kifuula politiko nga Museveni covid yamufuula politiko omanyiru kwagwe yasooka nadduka ekiteezi nga amanyi kigenda kufuuka politika akiwambi wekimala okusamba n'akyesamba kiteezi Lukwago mashitirizayo kubanga kankubuulire olwaleero nakamba lumu mu puroguramu zaffe nti waliwo ekiseera wekituuka dokita ogenda ku interview enkya naye bulijjo oyagala kugula lado saawa kati ogula lado oba suuti ekutwala ku interview kyekikulu suuti kati bagula ttaka kesisi terina ttaka olwedde tulina kiteezi tulina neddundu nawane nakawuka waliwo kesisi ewezaawo yiika 12 ebyapa webiryawo kesisi yagulangayo yiika 15 negulayo 2 negulayo 8 awo era abenakawuka balimanyi basasule baveeko kubanga newonaagula yiika 10-15 abayo onaba wakaligula ne bagamba totulesa akasasiro gavumenti yayo eyalomu gavumenti kwate ettaka ly'eddundu otule n'abakulembeze obagambe maze okufuna omuntu partnership gwempadde ettaka ly'ekiteezi omuchina agenda kundeetera oba omu Canada agenda kundeetera ekyuma kya biogas nekya fertilizer kubanga kasasiro waffe wano talinganga wabazungu nti wabibokisi oba biveera ebisumulwa engoyi kasasiro waffe wano batumuyita nakavundu 65% kasasiro waffe bamuyita nakavundu bikuta bya matooke ndagala mboga gende nakasebe bikuta bya butundu bikuta bya miyembe ng'ate ensi yaffe bakaboni yaayo is agriculture and that's very great kesisi kyekiseera okukola ekyuma omuchina ye kyayagala mpe ettaka ly'ekiteezi nze nkuleete omuntu we mukono onaamugamba nti oleeta ekyuma gyagamba yuwa kubanga bonna gye bagenda okuleeta ng'ate tubasasula kati gwe otaddeyo ssente bakole documentary ku Musebagala abantu bajja since Sebagala what are you showing the ground impact yeriwa myaka 18 nawe oleeta Sebagala nti abantu baali bazze bafa since 10th August kiteezi we yabaawo email meka zosendinze ng'okola proposal mu company ezikola biogas bakutaase ekitutuuza mu business class kufuna mikwano emikwano emeka nkuwadde ekyokulabirako teri yayinza kugobya kasasiro ng'obagambye nti KCC naye mumwe kukwako temuswala nga ntebe gye twegayirira ntebe yali egayirira Makampala nze nina muto wange atema nnyama ate ne yegayira meya nti ngulira ekibumba nga Kampala Capital City Authority ye yegayirira mukono ffe twalibadde n'ettaka nga buli omu agamba bannange tuyiwekeeyo twafunye obuzibu naye gwe n'okuba semutikiti munoonya deputy meya n'okuba semutikiti n'ogenda eddundu kubanga ofunye political mileage banno bafudde gw'onoonya political mileage muweekubya ebifaananyi mbuobuuka kamera gwe laba kati omuntu eyali mu nnaku owa kamera yalinga bwati omuloodi akyasobola okubuuka ku mukutu gwe omuloodi akutte ku mutwe akaabye
munnaku nga yo wa kamera abantu bavudde kazaana emyaka gyonna kale kasasiro oluguudo olugenda ekiteezi tu yafuuse buloka namuwulidde ku CBS ku lwomukaaga bannange ayina ettaka ku lw'entebe nayo tojja lukwago nga gwolanga ettaka erya kesisi lyegenda ogula twagala wakati wayiga 15 n'ebibiri ayina ekyenda tojja awe tutuuse ekyokubiri emikutu gya radio ne TV mugiwadde ssente abantu baseparatinge kasasiro n'abeere koloni ng'okimanyi bulungi e Bulaaya nze mbadde California naye e Bulaaya amazzi woogula akacupa k'amazzi kano omugaso ogusooka kunywa amazzi akacupa kosigazza golodi kali empty enguudo zino ze tukola mulimu kemiko y'okusaanuusa obucupa obuseke bukola craft obuveera ffe tetulina wano rabbishi omanyi mwoyo ne muyita rabbishi buli ekiva wano mu nnyumba yo ani yasomeseza abantu batandika okwawula ebintu bino mumbuli teri mbaba wadde sente mulete bamuyanyamu wali owulidde Lukwago nga asomesa kubanga owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba olutalo olw'ebitala luwedde olutalo lw'okukyusa abantu mindset okusomesa abantu nti oyo kasasiro tugenda kutandika omugula abantu bajja mugula nga bamutwala ku factory nga wolaba scrap era kyekisali suppose okolebwa naye bo bonna nkugambye tuyina ettaka eddundu kati byonaagula wanajjula ekyokubiri wakoze enguudo emmotoka etwala kasasiro wegenda okuyita tonazikola leeni ziri mmeka ndozolaba obuzibu bw'abantu bafu so nze nno kyenva ŋŋamba abantu batuwe ekibuga nze nkoppa ekimu ekyatukubisanga emiggo mu primary ne mu secondary koppa ate mu bukulembeze twagala nnyo ekigambo coping buli wootakoppa ng'oli liida togenda kuwa abantu bo kirungi buli wootayiga togenda kuwa abantu byo kirungi buli wootakyusa sitayiro ya leadership togenda kuwa abantu bo kirungi nze Lukwago namugamba dda ennaku zino luli twayingiranga mu zibbanka nga manager ali eyo munda oyita mu korido naye kati manager omusanga awo nga bagamba oyo ye branch manager oba operation manager oluusi n'akusayiningirawo so kakati ebyo byonna bye baliko mu kibuga what we need is not land what we need hope kubanga obweddundu ekyamuganyisiza gamba kasasiro omuleeta wano najjula kati omuwadde essuubi ki kumugamba ndeeta mashini eya biogas neya fertilizer abasuubuzi abatunda ebirime mu kiyembe wali ku container village bajja kujja kesisingereka n'okutulugunya bano omusolo kubanga kati tuyina ebyuma ebyo byetaaga okwogera luzungu mu lyanyama lw'omwalo esikamandinga naye kakati bonna bagenze ku ttaka ettaka ligulwa litya ye bw'ogula ettaka kasasira bugenda ku nakivubo bbulu genda ku Kafumbe kati kasasiro ne wongamba olwaleero ng'ongambye ekyuma kijja ne bakitikka ku mmeeri nkugamba muyiwaawe ewange kuba ngenda kufuna golodi mukono tajja kugoba. That is very true. Ntebe tajja kugoba kubanga wano ogenda kuwummuzaawo kubanga ettako liyina eddundu lwaki toyiwaayo kasasiro abantu baagaanye kubanga bagamba tolina alternative. Okay. Kati kitegeeza olina kuleeta bannange munzikirize mpumulire wano ennyonyi weba egenda ebungereza ewummulirako Ethiopia neteekawo amafuta nejjawo ne bejjeewo kasasiro muwummuliza wano naye emmeeri etiisa ekyuma kituuse era n'abachina batandise okuinstolinga mu within 6 months abachina baba bamaze factory eyo baba Canada baba Germany kati era wekiba tolina sente ze baalisabye mashini ekola fertilizer kubanga bo obucupa olwedde Coca-Cola egula obucupa ene wange mukatwe waliyo ne kampuni endala babulwanira ffe kusomesa abantu kyekiri kyekugambye nti ebulaaya wano tusekerera alonda kacupa ebulaaya basekerera akakasuka abasudde gold
wano omuntu alonda akacupa gwe tusekerera laba nno omulalo laba omusajja alonda obucupa ate Bulaaya akakasuka kubanga omusajja atonganya obucupa bwe mu kiveera ekinene emmotoka n'ebunona n'afuna shopping ya weekend. Hati kamvuzeko kwekyo kyakitezi ng'otumaliriza olowooza gavumenti eno eyina enteekateeka yonna lwaki mbuuziza nti abantu abali ekiteezi batugamba households gali mayumba 25 ate nga bumanyi nga bweri ghetto ng'ekitone nnyo buli nyumba ng'erimu abantu 5. Onyango bo bagamba bafuna emirambo abaafa bonna wamu ani ayogera Onyango omusiraamu waliwo atagibwa akaadi Onyango tagibwa akaadi akati bagamba abantu Onyango omulala oba Onyango ayogera poliisi owa poliisi Metropolitan yayogera munna nyinza okuwa akantu kokano sikwotinga Onyango ffe musiraamu tugamba Abubakari Abdulrahim Bayibuli egamba Matayo Paulo wali owuliddeyo ng'ogenze mu kyaki ebbaluwa ze batera okusoma ebbaluwa ya Paulo gye yawandiikira abaluwa Matayo kati Onyango simujja akaadi ngamba abatuuze bagamba bati abatuuze bagamba abantu abakyaliyo wansi abo nja kuzira kubanga tebabalaba kakati nze nsaba nga mpita muggwe gavana wa Makindye meya addawo mu kibuga e Kampala nja kuleeta petition graders zino batandike afresh nga zituuka ddala eri wansi kye bataakola kyembuuza Onyango yali amanyi abantu ababeeraawo yali amanyi kiteezi wafaanana gyetagendanga nayo Onyango avaayo gwabala obanga poliisi yawano accident buli egwa yabadde adduka ndiima ekiro walabaddewo wa poliisi agenda n'atugamba twasavinzako embwamu yokka poliisi zenyiraba yabadde avuga endiima emmotoka eweddewo tenagenda nakudyemu kukikebera yabadde adduka sipiidi ki yaali mu kamera yabadde avuga ndiima kuki kati nsaba petition eyo baddemu bupya abantu b'ekiteezi bakyaliyo wansi ekitone ennyo kiteezi yali abantu abafeeyo bawera abantu nga baddeyo wa kasasi baddemu nga nalabye ne ku mawulire n'abakolayo bagamba tebasasulwanga ye gavumenti kijosaba alternative gavumenti oba eno magundi eno oli muvuzi wa mmotoka wali omanyi kati embeera kati ndi meya alhamdulillah abantu be Makindye embeebasa bampa emipiira nze omanyi sikweka bampa emipiira naye wali okuzeeka emmomba emmotoka neeraga ewuzi nga bw'ovuga mu nkuba buli musumaali okera ku makyanga etudde nga erowooza olusumaali eno ye gavumenti ya Museveni mu Luzungu waliwo ekigambo oba nkijjukira bakiyita gona mu dictionary ramshako kitegeeza ki ramshako tugamba ramshako kyekintu ekyaggwagwako ebyo nyinza kukola statement kijona correcting abusomesa NRM is Ramshako house Ramshako government Ramshako government yaggwako ddo gisaba eki bwebera motoka eri mudi esaana naggulu tesaana na police post kiki nkugambye gavumenti namba yagambye tugende naggulu abantu bafunyemu mbabuusa Buganda efunye eki nekudesifaizinga nekuleetera parliament bukyetuula wano tufunye eki enguudo namu emyoga tugifuna buligi y'omusezi bwankole mbuuza aba MP b'omwati oli abalumbye senyu genda wano ku luguudo oluva Nateete Nakawuka va ku luguudo oluva ekisubi oluconnectinga Mpigi gwowakyoli olyoka ogambe mbunze babadde batukotogera era bino bindi vidiyo byenkugambye byetwa abaana bannenko bo bafunye naye ate bannenko si bekyoli bape aziyugo babadde bawano be balinnya baasi era oba wawaddeyo omubaka yagudde era mu nakawudde wawano tusabe wawano be balinnya baasi ekiro
abaana ne beteeka omanyi beteekamu ebibira ebyabacholi kati golowooza ogudde ku odongo mwagudde bakiguddeko tebirina makulu nebannage wobanga onchalenjinga ngamba nti Buganda okuva ku Obote Amini parliament etulawa Kigongo yagikubiriza Wakapabulo n'agikubiriza ani omulala ng'eri wano tufunye eki tewali ekikobera tukyawulala KCC esinga okufuna sente oluguudo olujja oluyita Enzambya Namuwongo wali ku monitor bonna bwe bayita lukole kakati omuntu ajja n'akusirwaza eyo mu mupiira tukisita kuseringa ddano waliwo omuzanyi bamuyitanga Tamale yabanga ddeno tunakuba ekifaananyi kati bafuna ba propaganda nga bwe bagambanga kyoga mwajja buli omu agenda kufunamu olusiba kamba bakyoga mu kintu kiri tugenda kusunako nga bwosuna ku keeki y'embaga kati njagala ombulire kyoga mu twafunaki n'emiti jaggwawo nze namunze kamma kindi nze nakosebwa nene nfunamu n'enguudo kubanga abantu bange aba wansi batulugunyizibwa abayikolera agolya nze njagala omuwulire ab'ekiteezi kye bagamba nti bagenda baanukula di ku bantu ab'ebududa babasasula baali bameka kati gwe ekiteezi bino lukwago by'abalimba tugenda bawa poloti di ate wa era bino ebyalukwago bino era bye bino ekibiina kye PRFO kufuuyirira bantu nga bwe yatufuuyira Kalulu ka Kyagulanyi waliwo enteesaganya Ssemwogerereza aleeta paka kulonda yagamba mu Okitoba omwaka oguwedde mu myezi 6 bagenda kuba bali ku kitebe kati olwali agamba mu myezi 6 bagenda kuba nga bamaze naye Lukwago afaanana waliwo omusajja mugagga ahewa yali eyo Fort Portfolio ng'ayagala n'awasa mukazi we ng'anywedde amazzi agookya mu nsuwa n'ayita bawansolo bonna ne Wakayima mwe yajjira boda n'abasindya Wanjovu baani nagwe yasooka ng'akwasa oyo ensuwa bwe yagiranga kuba ati ne Kamulema bwe yagira kuba Wakayima yali asembayo Wakayima n'akwata ensuwa n'addayo Wanjovu ngenda kunywa amazzi gano n'agende Wantulege ngenda kunywa amazzi gano kumbe gawola agenda okutuukako kati Lukwago bakutadde emyezi 6 okuva Okitoba November, December, January, February, 2025, March. Mugwo musango tugenda mu nomination. These guys. Akugamba mbu tulina kye tugenda okukola. Bakugambye nti ebibiina tebyetaagisa ate no bawandika kibiina. The same people. Lunaku lwerumu dakiika zezimu. Lukwago yatuzanyirako ku bwongo. Agamba kya president Kyagulanyi tugende tusimbe ebitooke ng'ava kutongoza gundi Kampala City neba Idi eno kusawa 5 ali naffe ku 8 ali ku Wampiro lya ena gamba nti sawa zino si bibiina twetaaga United Forces ali kachiko ka Bikulondo akugamba nti ebifo si byebisaana tetulwanira bufo ekyamuganya okutwala yerinnya ki era naye etteeka terinda mukkiriza kugenda mu kibiina kirala gwaba tuteye erinnya obamanyi kuliko awadde alina obwa kansala basatu bonna abalina ebifo tebasigadde Katongo people bazanyide ku bwongo I salute again Imam Kasozi wakoze statement kweni BS n'ogamba Katonga yetondere Mugisha muntu olwaleero mukola emikolo Katonga Mugisha muntu mumuyita oba temumuyita mumuyita mmolo njagala twogera amazima Lukwago wano waliwo Mugisha muntu waliwo Kyagulanyi n'ogamba nze ngenze ku village amugondi Amuliati ne wayita emyaka 3 n'otukabira bakulaza amakuba 2 erimu ligenda mu bank eddala ligenda ku farm bano bagenda kuziika n'omufuto mumanyi ogenda wa lino ekkubo ligenda Ntebe lino ligenda Nakasero lino ligenda Mpigi Lukwago ng'okwata eby'Empigi villager n'oyogenda ddala villager kubanga Lukwago ya campaigningira ddala Amuliati ne Nambole n'agenda wali ate nayingira FDC era Mugisha muntu ne bamunyiikira nga muli ne Ssemujunganda. That's why buli wenjogera Ssemujunganda yali ku Mugisha muntu n'akakkana olw'ekibiina kye
bakugamba musemu press conference tumaze okuwantu tugenda erinya tulifunye musemu press conference bagamba nti ekibiina si kyekikulu who is fooling who doctor Museveni atufulinga naffe mu opposition mututeereddewo road map ya myezi 6 March tuba tutandise road map bwatyo bwe yatufuulinga banaye waliwo semwogerere bane tumugamba Lukwago tuwegatte osemwogerere ali muteeseganya olunaku olw'okulondanga enkeera yali ku CBS waliwo enteeseganya nga bwenange naye tugende mu magezi amatono nnyo ahewa gwe musiru asembayo kankuvumeko nga waliwo Mugisha Muntu waliwo Mao kale Mao kamujjemu kuba twali tetunnamutegeera nnyo waliwo Kyagulanyi waliwo nga naawe okiraba oyinza okugenda ewamuli yati tosobola oyinza okusigala waka kati olwaliro gwe otugamba omuntu atayagala United Forces manya atayagala nkyukakyuka 220 wali ku ki oyogera ku kigambo Kyagulanyi oyogera ku kigambo Mugisha Muntu waliwo amuli yati sente ne zijja emyaka 3 musirise akakikoko okulona kamaze okulumya program nga mujja mwenjawulo kine lumu kati oli mugamba lumu mukyama where are you ng'abantu bagamba ensi yonna yali emanyi nti Museveni Kyagulanyi amubigudde era n'amubigula Lukwago wali luddawo kati gwatugamba oyagala nnyo United Forces buli we mugambako ninda ggumba lino liwone emabega lyo neggumba libadde likuluma lwaki bali tomujjaawo nze waliwo omwana yaŋŋambye yabadde mu taxi bamugamba Lukwago wuuyo n'agamba oyo si Lukwago Lukwago ateekwa okuba talina makulu talina mikono kubanga olutalo lwa Shimoni bajja kuntemako omukono olutalo lwa Yusafu bajja kuntemako okugulu kati ono agamba naye Lukwago izo paati zonna azirina kati abantu abagamba bajja ku mikolo asooka n'anyumiza eddakiika 2 engeri gye bakyusizza eggumba walaba mugaanyi n'aleeta abamu no batula batwekoza naye nze banyigane batyo abantu ne badde engu ne bagabambi kati abagamba ninda ggumba lino liwere nyambalagane ne Museveni emyaka 2 akulemye bakitokkiriza nti Kyagulanyi mugezeeko nze namusaasira Dr. Besigye mukwano gwange nti agasobola okulembera ekibiina oyo talina buvunaanyizibwa atya obuvunaanyizibwa nze njagala I challenge Besigye oba Ingrid singa aba Ingrid mu respecting Ingrid oyo mukyala Ingrid tulinawo twakolako ne struggle woko tugwakaga Besigye ali wewe nenga Ingrid atugamba tugende tulako ne mukulu n'oyo omuwala oyo deputy road mayor Nyanjula ne bigula ali birigwa olabera amasanga nga tula kushira to ngate chamali wefu disi ne mugulo tulaba kama tumutuyita mfene abantu mbagambi pozi munyago yabivaako ne Dr. Besigye agenda kubona abona na bano Beitwale me yanga tumaliriza nebuza lwaki mukuru Museveni talondanga ko muntu we waabwe namu advisor lwaki byonna bikola mu Buganda okuli Buchaman omusajja omuganda ate bamu advising nawe nyita tebasobola kukkiriza kyogamba nti advising aba advisor ate ya advisor bagenda ekyankwansa ate nasomesa ba advisor ekintwale wambuga kumwebuuzaako jjajja mbuga ekintwale wa Ssaabasumba mukadde wange ani semwogere kumwebuuza ekintwale Namirembe kwebuuza ate Museveni yateekawo olubaawo kyokka olaba ndi mwami Museveni abantu abategekera bambi kubeera nze sibafaako abaana bafe kati Buchaman awe Museveni ki nze sibafaako bamunoma kinje baani ate nze wemba nina kyengoba nakugamba nze ninga Kagabi manya mpologoma empologoma eraba obugabi 10 nemakingako akayina ebbala kegoba kasita tunamanya kyetwagala Museveni bino byonna etteeka erijja okulonda leader of opposition alina mukyayagala asibye kipooli wali obaddeko ku nnyanja ne bakuzimbira ekibeero emmamba ebeeramu empuuta alina kyaleeta bwatyo bwabadde bwatyo ebbanga lyonna naye ne Kateega yafa tamutegedde olaba yasuula ne musheya wange Sebagalala musansire panchi ne Mao yagiguddemu
tasobola kuleka yajja Mustafa Sebagala Haji Mustafa Sebagala mu education nasooka amwana amutwala mu kakiiko by'okulonda waali alina masters kati olaba bidandi mukwano gwange Petron oyo twamuyita life member pako bano balukwaga abagamba life member wa DP alenga katolina kadi ya FDC okoze na naye nga abeera nze ndi life member wa DP medindeka naye abadde ku CBS emisana n'agamba nze sesimbiranga ku kadi ya DP life member laba omuntu gamutedde buteekamu obwesige omanyi bwenjogera bwetyo nti oyagala kifo yayagala ki lwaki teyagenze kulinnya ekibuga kisaana omuntu akoppa ayegomba ekibuga New York ekibuga California natambula nalinnya emmotoka netambula okuva e California 6 hours paka Las Vegas salawe ku ntumu ya Kasaso nali tambuddeko okuva e Richmond Virginia nengenda e Boston mpita mu states za nayita mu New Jersey oba California gundi kabaina sikyazijjukira gundi gye nalaba yokka entumu janka yadi ya nyonyi na mmotoka gye basuula emmotoka enkadde n'ennyo Rwanda yalina ekizibu ng'ekyo ne wajjula kye yakola neddira Kasasiro n'emukwasa local government yo nenoonya amakampuni agali private agamugula munjagaza ki kana kawumpo bannange bannakampala nzija kakola abantu b'ebweru muve ku bino nze mulya nnyama seekaabya kubanga nze nina obbazaamu essuubi ate si ssuubi ayi implement kyenjogera kyekiri mu nsonga y'ensonga bagamba kingi bandinamu essuubi nze kati kankubuulire baali bagenda okukolawo ensambya nga bagenda kukola tebambuka kwalena nengenda mu misitiri waaliyo badonors ne URA ahebwa nayogera oluzungu nange simanyi oba lwanzigwamu oba lwagira oba lwanzigwamu nembasaba wemba mukola mutuuke ku petrol station wabesige ne wayita wiki ne bandetera ttiimu ne balambula oyo mulya nnyama era URA ewo babuuza mulya nnyama bagaba that man the really man waliwo twabaddeyo ne mukwano gwange bamuyita Ashaba ali ewa bulweno abaliguli yampiseeko ng'ayingira ennyumba nensangayo omusajja we naye adanyi naga ati mulya nnyama oh my god you are a man oyagala ensi yo nze mu covid navaayo nze nga mukyala wange ankuba olupiira olimu sabbuuni nga nzizeeyo awaka ova mu bantu ba covid ng'abakulembeze bonna beekwese ojja obuuze minisita ogwangulu nga manyina okugamba n'enfumba esefula y'omuceere nga bukya nenjiteeka mu kaveera nga njigaba abantu abatambula ku kkubo banonya kakulya waliwo abawalabu bange bali eyo Pakistan bakola omuzikiti eyebukesa nga bansiikira emmere n'enjinona nga tebakkiriza gaba mmere Katonda wa buyinza ava wa buyinza tumugulumize amatooke gaali galayisa okusinga akawunga nze nayombako ne minisita oba namuganza ng'aleesa amatooke ensambya ayagala gawa batoolo oba minisita ani n'ennyomba naye ne muganda nange njagala pick-up ezi n'azimba nengenda nzigabira abantu era singa ensi eno yali emanyi nze yalingulidde ennyumba saagala ettaka naye Kyagulanyi yansuubiza nti nali musaali mukulembeze sinatuuka mu buyinza naye woolituuka mu buyinza mulya nnyama kye wakola mu covid yangeraganya kukano abasajja ba Bishop Odama bagandi ba Bishop Tutu I'm not a joking subject. Absolutely. So akatala akokola be machingi bwokimanyi nti omukulembeze n'okulembera Kampala kano kakulu okasala nabo nchalenjinga lukwako meya tatuukangako mbakateyamba meya tatuukangako musanyu babies home meya talina kibiina ky'abalema kyeyali atukoleddeyo donation abakulembeze tuli babiri ate mbasiraamu nze natuukako mbakateyamba birthday yange juzi yansanze Israeli mbeera mu nsambya babies home tugenda kutandikira oyo ye mukulembeza ajja noba kwata kamera eno ogitwala entambuza y'amasannyalaze entinda kulya wali junction kwata kamera eno ogende ku Diamond Trust Uganda Bookshop waliwo ekikulukuto kikomeno ku Diamond Trust ogende ku NASA omuloodi waali engabo ya Kampala bannange nga beekwata ki teina olwaleero meeyo omutuufu yali badde yayise dda
wava muno namuwandikira mpa abantu 10 bampa amafuta. Lord Mayor ow'obuvunanyizibwa tuyina ba contractors 28 mu Kampala bonna tractors ali badde kitezino Nyamirambo. Absolutely. Ngamba ha nengamba kirumira njagala abagagga ku board njagala amafuta gemba saba enyanja ya Kabaka njagala nga kyabulambuzi tugigogole ne machine. Mayor abaavu bamilikinga kwa butwayita ba Oro Street tobagoba abo siba NRM balina interest zaabo. Omugagga yabala misolo oli alternative government. Olwaleero meya yali badde yakubidde da Abubeka ani bonnanga meya yakubidde tractor ziri wali otuuse wali bannange eri ennyumba ya waliwe twali ne Segona bannange waliwe nalira oluwombo muwi ate kati omuntu akola ki owa bulijjo nolesogeyo meya akiriza n'olutandativu wa mwoyo nammwe banna Kampala mutuweeko ku bukulembeze munyumirwe ekibuga. Abantu bakaba gundi wano babita bucha buno obuuma Iflis obwa musolo Iflis teri abanojjerako abandi bakaba rent teri abakwanaganya balandi road n'abapangisa. Meya yalonda akakiiko akasonyiwa emisolo ono landi road w'omu kibuga Sebalamu bayite bagambe nti meya naffe emisolo gitutta obagambe nti oke kati ntegedde akakiiko ke musala amazima baade bakubanja milioni 4 ogenda kusasula 15 gwe gundi nanga abantu bange mubajje $1 mu lenti omugenzi tama Masaka ya Salamu. So no songero tuanza give me number to one flashlight on television mwe wali mulire dala ono governor meya tacha meya machindi meya wegwanga ekibuga kye Kampala era ambasabira dabbira biri mukaga mulabiranga ddala ebigambo bimuvudde mu biwulidde ate bisinga bikoleddwako era machindi egenda kusobwa nnyo. Omanyi Selama Road bakola nakulaba juzi ngo omanye tawo lye waffe katwe bali kaziza kati bakola ya Queens we gite ne kamwe ndikwala omanye ekikuba mu 20 waliyo ku kolansi ekamala kalo omanye ekikuba mu 20 abameyo bo osigale machindi oli gold yawe tukwana emikwano sagala kozesa kigambo kino mu nsonyiwe sigambye nti nvuma ba tekiniko babaali obusiraamu tebutukkiriza kukwata kumbwa naye bw'obanga okola emirimu nga obusiraamu embwa eri mu ggolodi omugjamu obusiraamu tebutukkiriza kukwata ku mbizi naye singa embizi eba egenda kufa enjala amazzi ennyonda jiwe ensonga lwaki Katonda atonyesa enkuba evviira n'ebutambala bonna bantu ba Katonda Ssaabasajja Kabaka awangaale. So n'olwensonga eyo mubeere bulungi mwena bannayuganda. I hope to see you next time if it goes well. Governor Machindi gwe olunaku olwaleero ensonga zisatanyiza bulungi era mbasaba if you have adverts meya njagala abantu balangeko ne programs zaffe balangireko. Omanyi nze okumbeeza wano si kyangu programu okutambula ebyuma bye tukozesa mumuwuliddemu akasaala ate nga wakajja waliwo baddeko mu sinema omanyi twakula mu sinema walingawo Norman Delight awoolaba Pentecost Church naye obeera mu sinema akantu kawe ne bwekagwa batatata ojja kujjako ewange ne masinema saawo ne Machindi bampa ekintu sibo goza bakimba wa respect I respect them bansitula amadaala kati nsaba omanyi nze we mbansaba ekifo nsaba mulimu woba oyagala okukolera abantu kkiriza nti mulimu nsaba era ne Obama yasaba Abamerika the first office banna Kampala mbasaba the first office mbeere servant Kyagulanyi president naye sebo omanyi nti nga tumaliriza president yabadde anniversary y'embaga gwokimanyi nti mu baserebo ba Uganda Kyagulanyi yasooka okuba embaga ate aserebo ki yasooka kimanyikiddwa mukwala ku Museveni mukadaali kakati bali bufumba obutukuvu embaga wano ekyasinze mu nsi y'abeene baffe
nze se nalindabye ndeeterayo kubanga yasekabaka Muteesa saagirabanga gundi ye best man we owesoga gye nalabye ya gundi Magulu Nyondo Mutebi embaga eyaddako mu basereba yawabadde Kyagulanyi yabadde atandika ebintu embaga ezzeeko okubeeya amaanyi gye twogerako kati emyaka oba bagambye 13 11 Kyagulanyi ne facility babi twagenze entungamu gayi bakategeera eri nzija tetwali fenna watenjogera n'ekiwagwe twali fenna watulaba ekiri ewammwe kiri kimu teri kyayi mukalu temugaba byenda ate byaki mubiwambwa mubiwaki nakagenda ewasezaala wa president emirundi tolisangayo byenda saaswala nesaba kyayo omukalu president banange tuli mu Buganda era nze ngamanya abantu b'omu Buganda nze okundeetera ebibbo by'ennyaanya ngulira akataaka emitwalo 7 Nkalumbe atakumira mpeera zino ntebe musobola ozigula nze muwala wange asooka moneeti yampente yakazaala aba eri wakojjange basenga nja bagulira bokisi mugende nazo mu bbaasa ya taata akateneyo kaba ka mitwalo 4 kasabe omwana omuwala golodita weewaayo nnyaanya tubulijjo twerimba otafire lumu nali ku mukolo gwe waliwo omukwano gwange alyeru bamusalira entaana bwe yasituka okwogera n'agamba nti nze neewuunyiza ku bibi bwange sisaana ntaana ngenda kwongerako 2 bye abatukumira takumira mpera mwena wana Uganda. Just God bless you. See you next time at Haji Muyanganda Mulenyama meya w'Emakindye twalenda lunaku olwaleero nyatinga gavana waffe omutuufu addako ebigambo ebimuvuddemu mubyulira ate mubitegedde mbasaba kimu tubiteeke mu nkola mutulabiranga ddala 2026. We should the very best kwetaagira ddala ensi erabe nti gwe osaanira ekibuga ky'e Kampala kugamba obeere ettaala ng'owadde ettaala ly'eno atudde mufuuka ettaala lyawo lye Uganda twaliza awamu mbagaliza okubeera obulungi mbeere bulungi mwerabe.